nayimbiranga Mukama oluyimba olwakwata era ne lukyaka ennyo mu njiri mu biseera eby'ekyenda mu myaka egyo nga lwayimbibwa omuyimbi Nakinku eyaliwo mu biseera ebyo mu njiri mu nnyimba ez'enjiri. Teyali mulala, yali omugenzi Ssaalasanyu. Ebimu ku bitono bye mmanyiiko, omukulu Sande Yusufu Mukasa Lubwama yali promota wa Ssaalasanyu mu biseera by'emyaka gy'ekyenda era baatambula mu crusades ezaali ez'enjawulo East, Central and South Uganda wamu ne Mambuka. Olunaku olwaleero njagala otwala omukisa guno okubaaniriza mwenna abawuliriza eddoboozi lino n'okubalamusaako nti muliyo muti eyo yeebale kubakuuma Mukama naffe atukuumye era akyatukuumira ddala bulungi. Nga bwe nabasuubiza nti program Olugendo lw'obulamu bwange efeaturinga amaloboozi g'abantu abakola ebyafaayo mu njiri. Olunaku olwaleero era tukyagenda maaso ne episode 3 ey'omukulu Sande Yusufu Lubwama Mukasa bwe nabagamba nti yakyaka nnyo mu myaka egy'ekyenda mu 9 ne mu 2000 omwo ku marediyo agali ag'enjawulo kwali Top Radio ne Impact FM. Era omukulu Sande Yusufu Lubwama Mukasa y'omu ku bantu abatono abafuna omukisa okukyaza oba okuhostinga ku radios abantu abaali ab'enkizo ennyo mu ggwanga lino Uganda. Era olunaku olwaleero nga tetunnabagenda mu programu eri ekinyusi ekyatuleese okuwuliriza eddoboozi ly'ebyafaayo bya mukulu Sande Yusufu Lubwama Mukasa. Era kambawo twala omukisa guno mbajjukanye ku ddoboozi lya Sande Yusufu Lubwama Mukasa ku Impact FM. Olunaku olwaleero nga yali ahostinga omukulu eyali Lieutenant Colonel Nasul Abdul. Ono ye yamu ku baali bannamagye mu myaka gy'obukulembeze bwa Idi Amin. Naye mu kwogera kw'omukulu Colonel Nasul yagamba amagye yali teyagayingirira ku mulembe gwa Amin wabula yagayingirira ku mirembe gy'abafuzi abaasooka. N'olwekyo sigenda balwisaawo katuwulirize eddoboozi lya Yusufu Mukasa Lubwama lwe yahostinga Lieutenant Colonel Abdul Nasur. This is Sande Yusufu Mukasa Bwange yankona original at Bombo. Ntuse e Bombo ewa former governor retired Colonel Abdul Nasur. Banafa abatuwuliriza ntuse wano e Bombo ewa former governor Colonel Nasu Abdallah eyaliko governor wa Central Buganda. Nzize okulaba kubikwata ku bulamu bwe era agenda kutunyumiza obulamu bwe. Oli ku Impact FM nga leero tetuli mu studio ntindiza olugendo okuva Kampala okujja okukyalira Sseruganda mukwano gwaffe governor Nasu atubuulire ebikwata ku bulamu bwe gyavudde wali era ne gyagenda. Mwebale nnyo okussaako Impact FM akawungezi ka leero. Amanya mpitibwa Sande Yusufu Mukasa Lubwama Bwange yankona original. Ngera bwe mbategeezezza abawuliriza baffe ku Impact FM 98 katondo 5. Olwaleero tetuli mu studio kawungezi ka leero. Nkyalidde omukulu retired Colonel former governor wa Central Buganda omukulu Colonel Abdallah Nasur. Colonel Abdallah Nasur wabaddewo omuntu gwe babise Colonel Nasur mu wiiki zino 2 naye abasinga obungi mbadde mulowooza nti omukulu Katonda gwe yayise naye si ono ye Colonel Abdallah Nasur eyaliko governor wa Central Buganda mu gavumenti ya President Idi Amin Dada. Agenda okutunyumiza emboozi ekwata ku bulamu bwe gyavudde wali era ne gyagenda. Nziramu okubategeeza nti omwanjuzi wa programu eno era omuteesiteesi bitibwa Sande Yusufu Mukasa Lubwama Bwange yankona original. Sijja kubalwisaawo tutindize gendo ddene ate nga obudde bulabika bukutte. Kanyanjule kampite
omukungu Kano Abdallah Nasu ababuuzeeko bannaffe mwenna abatuwuliriza. Abatuwuliriza musibye mukyano. Twongereko ku ddoboozi mukulu Nasu. Musibye mukyano nze akamwa koogera. Nze Nasuru Abdallah yali gavana wa Central Province Kampala. Nze njogera. Era by'obuuziza byakufa era kibeera kyasanyu nnyo omuntu ng'afudde kubanga agenda kubeera mugenyi wa Katonda. Tonze kubeera mugenyi wa Katonda nga okyali mulamu. Era otera kuyita mu kufa. Ogenda obeera mukoonane mugenyi we. Eyafudde Kano Nasuru Izaruku wa UPDF yali w'amagye. Eyafudde era twamuziikawo Olube etwamuziikira. Era nze alhamdulillah nkyali mulamu. Ssaawa yonna munyaliriza okubeera mugenyi wa Katonda kubanga ffenna tuteeka okubeera omugenyi wa Katonda oba abagenyi ba Katonda. Oyo Nasuru tumusabira nnyo Mwenyezi Mungu amuyingiza ejjana. Mwenyezi Mungu agaziwe entaana ze ateekemu ttaala abeere ng'ali naye musajjufu kubanga musajja abadde musiraamu wawu. Webale nnyo olw'okwanjula okweririra eddoboozi lya Kano Abdallah Nasu ebbombo wano wetuli akawungezi ka leero. Yadde nga njogedde amannya go nti gwe Kano Abdallah Nasu naye ate abatuwuliriza baagala bakiwulire okuva mu kamwako amannya go ddala amajjuvu Kano gwani? Nze mpita Kano Nasuru Abdallah era muziro gwange neddira nkoko tekuba mpiiri. Yeddira nkoko tekuba mpiiri. Tekuba mpiiri ye muziro gwange. Awo omukulu we kubanga kati wano mu Buganda bw'oyogera ku muziro gwo oyogera ku mukulu w'ekika. Ye mukulu w'ekika waffe. Ekitegeeza nti abantu baffe abasinga baakyalira dda bagenda kubeera abagenyi ba Katonda. Naye nze kati nze nsigaddewo. Naye emyaka gyonna 25 nga amaka gaffe gasigadde nga tewali mukulu wa kika. Nga tewali mukulu wa kika. Kuba nali mu kabuli muliro. Byonna tujja bituukako. Njagala ontutegeezeeko bazadde bo amannya gaabwe weebali tebaliiwo abatuwuliriza ku Impact FM balubuulira ku bazadde bo. Nze muzadde wange bamuyita Abdu Abdallah. Oyo muzeeyi yazaala taata wange yafa. Kitalo nnyo. Maama wange bamuyita Hajati Manguru Aljabu. Era akyali mugumu ate kusinga nze. Akyali mulamu mujja kumulabako. Era tujja kwogerako naye. Kaakati mukulu Abdallah Nasuru olunaku lwe wazaalibwa okyalujjukira gwali mwaka ki era kiki ekyaliwo nga bamaze okuzaala? Anti mu kuzaala nga nali mwana muto sanditegedde nti bw'oba bazaala musaawa bweziti. Kitange yandibuliddewo ekirungi kyayo naye ate kitange yafa katamba kumuwulira. Naye maama wange ye teyasoma. Naye ambulidde nti bazaalamu emyaka egyo gya Second World War mu Second World War nga 43 awo. Second World War ng'olutalo 1944 awo. Ng'olutalo natera okuggwa. Natera okuggwa ne banzaala. Webale nnyo. Yali w'amagye. Naye yali w'amagye. Ne jjajja wange yali w'amagye. Tugamba kintu kya musaayi. Ekyasikirano. Webale nnyo. Oli ku Impact FM program obulamu bwange nga tukyalidde omukulu Abdallah Nasuru wano ebbombo era atunyumiza ebifa ku bulamu bwe ng'akyali muto. Oyo yali Sande Yusufu Lubwama Mukasa nga hostinze Lieutenant Colonel Nasur Abdul ku Impact FM ngera we mwewuliriddeko ku maloboozi gaabwe. Mwebale kuba bawuliriza abalungi ababuuzaako simulala yenze Enock Bamulanzeki. Tukyagenda mu maaso n'okuwuliriza eddoboozi lya Sande Yusufu Lubwama Mukasa ng'atunyumiza ku bulamu bwe
era episode 2 twakoma nga tubulidde ku bwagazi bw'alina ku trombone era n'entambula gye yatambula olwa trombone mu mawanga agali Rwanda, Kenya, wemba ngambye wamu East Africa yonna, nga Uganda yo yagitambula district zonna ezisinga n'agyetooloola olwa trombone. Era yatunyumizaako nti trombone yali talanta ye era ye talent ye. Era n'atugamba nga bw'ajja okufaako afuuwa trombone. Awo wennyini we tugenda okutandikira olunaku olwaleero ng'era tuwuliriza eddoboozi lye ng'akyatunyumiza ku lugendo lwe mu njiri. Era twegatte butereevu ku ddoboozi ya Sande Yusufu Lubwama Mukasa ng'atunyumiza ku lugendo lw'obulamu bwe mu njiri. Evangelist nabakuwasa mukyala wange ono Florence. Twayimbanga naye. Netuyimba ne mwami Kasozi, netuyimba ne mukyala we Mbeyi Kasozi, olaba mwita Charles Mbabazi, twalina Peter Katose Kintu ng'akuba kitaasa, omwami Evangelist Pastor Emmanuel Venon. Yali gurupu yange ye Emmanuel Venon akuba accordion. Nze nkuba trombone ino. Ati Florence ne Mbeyi ne Kasozi balina amaloboozi malungi nnyo. Ne batwagala nnyo mu Uganda naddala ekyaggwe. Oluvannyuma twagenda e Nairobi ng'Amini amaze okuwamba ekkanisa. Nga bamulwanyisa actually. Era eno tukola obuweereza ne under Redeemed Gospel Church. Mwami Kasozi n'abeere wa Dr. Moyo Bishop, ate nze n'embeere wa kazini we Arthur Kitonga. Kitonga n'ayagala nnyo obuweereza bwange, n'ayagala nnyo trombone. Bannakenya bonna ne baagala nnyo trombone. Ate ejjukiranga nabagambe nti nga ngasseeko okulagirako films. Obuweereza ne bugejja in spite nti oluusi twasulanga n'enjala nga tetulina ssente. Naye era nga abooluganda oluusi era tebayinza tulekerera kumala kiseera kinene. Nga batusponsoringa, Joshua Kamya Musoke yayagala nnyo obuweereza bwange, Pastor Position Lwakatale, Bigombe Musoke yali musajja mugagga nnyo ono, omwami Musoka Ebeeba, bonna Pastor Sirwadda, Pastor Alex Mitala twali naye okuvira ddala eri mu kampu. Nga tulina ekibiina bakiyita wamuwe Jesus Christ. Ebyo byanteekamu eryanda ly'okwagala okuweereza Yesu Kristo. Ate nga batuzanya emizannyo gya Bayibuli tewali atuwonya waffe tubawangula buli kiseera. Kubanga twagendera ddala nga ku kinyusi kya Bayibuli. Lumu nazanya omuzannyo ogwawangulwa gwakwata ku musajja ono yasulanga mu ntaana. Naye ne ngamba omusajja ne muwa akatundu ky'oyogera nti kubanga badayimoni tuli bangi. Kaakati abasomesa olw'okuba emizannyo gyali mu mpaka bw'oyogera ekirala bakusazaamu bakisi. Kati ye bwe yatuuka ku stage yagamba kubanga badayinamu tuli bangi, yayogera dayinamu mu kifo kya dayimoni. Ne mmanya nti omuzannyo guyiseeyo. Ekyo kyokka ate kye kyatuweesa obubonero. Kuba abantu baaseka. Dayinamu agifudde dayimoni. Era twavaayo nga tumuyita dayinamu. Weewaawo eryo ddoboozi lya Yusufu Mukasa Banageyankona original nga we bali bamuyita ku Impact FM. Era nga abadde atunnyonnyola ku lugendo lwe mu njiri ne baani baweereza nabo. Era nga we tutuusaawo ng'atunyumiza obulamu nga bwe bwatambula nga baweereza. Mu kaseera kano katumwegatteko atunyumize Amini
engeri gye yamuyisaamu era omulembe ogwo gwamuyisa atya mu buweereza. Kyali kyamagero nze baali nkutte kubanga banoonyako awo batunoonya abantu babiri. Dr. Irene yali muyimbi nnyo kanisa, ate Sande mukwepankapanka okukuba ekivuga mu kanisa nga basiteti research kibanyiye. Kana akalenzi kana akekyanga mu nkungaaniza beeru nga kakuba omulere kaluwa naye bagwa ku munnage Nyakairo ne bakuba oyo ne bamwogoloza kubanga ate ye bwe yabalabanga bayingidde mu kanisa yayongera kufuwa omulere. Naye nga wabula wiiki namba Dr. Tamalesali ye mukwano gwange nnyo yampita Nairobi ngende mulindirire nga ava bweru naye silowa omusumba Sali kati twali tulize okugulawo ekkanisa gyosolo waliwo abo abalimbalimba nti Idi Amin akkiriza okugulawo ekkanisa zaggaddewo nga bankubira essimu nti komawo otukolereyo omuzannyo oguyitibwa amazimba ga Bugwe nate nga ateeka twambooni mu kisawo. Omusumba Sali yaŋŋamba nti Sande ogendawa koze nzirayo Makerere tonnaba kumanya kyagudde Makerere. Ekkanisa Idi Amin yagizinzeeko ebibuga byonna naabikubakuba nemmalayo omwezi mulamba awo neneegatta ku kitonga obuweereza olaba Katonda bwaweereza. Akuba ekivuga kino, akuba saxophone, akuba ennanga, akuba ekitaasa, omuyimbi yonna tazibirwa kkubo mu kkanisa. Era ensonga lwaki bamera amabango ne beepankirapankira ku basumba kubanga alina gift. Ate abayimbi balumya nnyo ekkanisa, bantondo nnyo tebagambwako. Naye beera nga oli muyimbi ng'oli mugonvu ojja kulya ebirungi ebyensi. Bwentyo bwensimattuka Idi Amin. Kaakati nga nkomawo, bwe nakomawo nina tramoli eno twandika okuweereza. Maama wange bamuyita Hamida Nabunya yadda ku mmange nanga Sande oyagala kufa naye mangu gy'ovudde nakeera nkya nesibawo nenzirayo Nairobi. Kwe kutandika okubeera e Nairobi namalayo ndowooza emyaka oba 2 ate engeri obuweereza buli nyenkandago. Kati 1979 Novemba 17 netuteekateeka embaga ne Florence ate netuddayo buto e Nairobi abantu ne batwagala netulaba ekisa kya Katonda. Nze ku lwange pasonale Katonda abadde antaddeko omukono gwe sikubwangako luyi sivumuwangako naye jjajjange oyo Manjiri Mukasa waliwo gye bagenda ekyaggo ne babakuba emiggo ne babawulira ne baboogoloza. Simanyi obubaka ki ng'abantu tebabagalirako tebagalanjiriya eneya Pentecost batuyita abalalu, batuyita ababbi, batuyita abasezi, batuyita abawoggana. Era n'ekigambo an icon si kigambo nti kiri awo kya ttendo n'olwokuba twayimbanga oluyimba gugudde. Kati abeesi bo ne batutuuma erinnya gugudde. Bano abasula ebibi gugudde omugugu gw'ebibi gugudde yanaza n'omusaayi oluyimba ne lubuna wonna mu nsi yonna. Era oluyimba olwo
mbadde ndukozesa mu pulogulaamu yange nnyo n'olwa ekirasi Kawalya. Bannange ekkanisa eri Makerere mugende mugugudde mulinaazibwa. Bannange ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mweno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. Oluyimba olwo lwegulawo pulogulaamu yange ebyobadde tomanyi mugugudde okuva mu myaka gyekaaga. Abaagala okulaba pulogulaamu ezo ziri ku YouTube, Sande Yusufu Mukasa YouTube. Namwe bwemala agala ozongeramu mugende ku YouTube awo wewali ekinyusi kyenjiri awo ebyafaayo by'ekkanisa enjiri enzijuvu. Tuli bakkanisa ey'enjiri enzijuvu. Lino batupatikako patika eryagugudde. Oyo Sande Yusufu Mukasa Lubwama. Bannange ekkanisa eri Makerere. Oluyimba lwayimbirwa omukulu Ekras Kawalya. Era nga Sande Yusufu Mukasa Lubwama atunyonnyodde nga wadde alukozesa mu pulogulaamu ye byobadde tomanyi mugugudde okuva mu myaka gy'enkaaga ku Gugudde TV. Era awo wennyini wetukyali. Tukomye ng'atunyumiza ku baani be yali nabo mu buweereza, challenges kize yafuna, era nga tukyagenda mu maaso n'okuwuliriza olugendo. Katweyongereyo ne program Obulamu Bwange ne Sande Yusufu Mukasa Lubwama, era nga ebatusibako Enock Bamulanzeki. Katwegatte ku ddoboozi nate. Uhuru tumepata, uhuru tumepata, uhuru tumepata kwa jina la Yesu. Ababulizi b'enjiri bonna gye tufa tukoma tuyina ekigambo kiyitibwa Omwoyo Omutukuvu, ye musomesa waffe. Abalala babadde n'emikisa egigenda mu Bible College, abalala basomye different courses. Ekkanisa ya Full Gospel Church yemu ku kkanisa mwojja omuntu n'omuteeka ku kitundu n'abuulira olw'okuyigirizibwa ekigambo kya Katonda. Twayiganga ekigambo kya Katonda olwokubiri, olwokusatu, olwokutaano, ate ku lwomukaaga ne tugenda tusaasaanya enjiri. Challenge gy'oyinza okufuna kwe kudda ku basiraamu n'obavumaavuma n'oboogoloza, nodda ku bakatoliki n'obatwala ng'ebisasiro, nodda ku ddiini endala n'ozivuma. Bakubye abalokole ba ignorance nga balowooza nti bwe bavuma amadiini gali amalala Yesu kimusanyusa nnyo. Buulira njiri, kwata ebyawandiikibwa ebyokulokoka bingi nnyo. Ayina omwana ayina obulamu obutaggwaawo, atalina mwana talina bulamu, naye obusungu bwa Katonda bubeera ku ye emirembe n'emirembe. Katonda bw'ati bwe yayagala ensi, ebyawandiikibwa ebyo n'okuwaayo n'awaayo omwana we. Buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula. Mujje gye ndi mwenna abakooyi era abazitooleddwa, Yesu bw'ayogera naye anaababwa ekiwummulo. Okooye ne sigala, okooyera omwenge, okooye kansa akuluma, Yesu lyekkubo n'obulamu n'amazima. Yenjiri very simple. Omusajja akyabulidde enjiri eri simple one, T.L. Osborne, abulira mu bikolwa by'abatume ne mu New Testament. Najjamu obubaka obw'obulokozi, najjamu obubaka obw'okuwonya. Olw'okuba nalaga T.L. Osborne kumala emyaka 11 nga ndaga firimu ze ez'ebyamagero, ate nalyo lyali ssomero ddamba
nga bwali bwabayigiriza nga nange nkolaki kwegaba ebyawandiikibwa ate ekkanisa ya Makerere Full Gospel Church omusingi gwaffe twakwatanga ebyawandiikibwa ebyo era ab'emyaka gy'ensanvu emyaka gy'enkaaga bazibu nnyo okubajjamu ebyawandiikibwa ebyo. Upendo tumepata, upendo tumepata, upendo tumepata kwa jina la Yesu. Nali Nairobi nga nze ndi active kampeereza naye Katonda n'azigulirawo ekkubo nampa obuvumu ng'essente ziwa nze najjaga ne zikyusa ku booda okusobola okuzireetera abasibe abalinga eruzira. Simanyi buvumu gye nabujja baalinzise. Sente naziteekanga mu bisikuiti mu omo kakati nga zonna basobola okuzikubirako awo ate bwe bakuzikubirako awo toyinza gamba baganda botisente bazibbi bagamba nti yeyazibbi naye tewali ne sente y'ekkanisa gye banzibako. Ekyo nakyo nenjiyitirako awo nemanya nti Katonda yampita kuweereza baganda bange abayita mu kubonaabona n'okutuuka kati basiima era kyekyampaliriza okukola puroguramu eno byobadde tumanyi mugugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Amani tumepata, amani tumepata, amani tumepata kwa jina la Yesu. Katonda namuzuulamu amaanyi okwagala n'amazima. Yeremiya essuula olugero lwokutaano. Before I was formed into my mother's womb, Katonda yali amaze pulaani okugitegeka. Kakati ekyo kyaba kya Katonda nze ndabiraawo kiva mu Yeremiya essuula n'olugero lwokutaano. Bwe nali sinaba kubeera mu lubuto lwa nnyabo yammanya emirimu gyange gyonna yagimanya era mutegeke bulungi. Ensonga lwaki sirifa ndiba mulamu emirembe gyonna kubanga ye mulamu. Shetani ameshindwa, shetani ameshindwa, shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. Weewaawo sirifa ndibeera mulamu emirembe gyonna kubanga ye mulamu. Ebyo bye bigambo bya Sande Yusufu Mukasa Lubwama Bwange yankona origin. Abyesigamiza ku kyawandiikibwa ekiri mu Jeremiah 1:5 ekigamba nti yammanya nga nkyali mu lubuto lwa mmange n'olwekyo emirimu gyange gyonna n'obulamu bwange yabumanya y'ensonga lwaki yamuyisa mu kaseera ak'okunyigirizibwa era ak'okusoomoozebwa ekkanisa ke yali eyitamu n'amusobozesa okutambuzanga ssente okuzijja e Kenya ng'azireeta mu Uganda eri abaweereza abali mu kusoomoozebwa. Tukyagenda mu maaso n'okuwuliriza eddoboozi lya Yusufu Mukasa era nga kati tutuuse mu kaseera wayogerera ku kusoomoozebwa kw'ekkanisa kwe yayitamu mu biseera bya Amiini era nga wano agenda kutunnyonnyola ku bantu ki Amiini be yayisa obubi. Lezero yamuyisa bubi nnyo, David Freeman yamuyisa bubi nnyo, abamisonari abasinga obungi yabayisa bubi nnyo, abasumba baffe Juso yabayisa bubi nnyo, Posta Posiano nga tava mu makomera n'abasumba bonna abagugudde n'abapeegi abasoroti bonna n'agenda nga bakwatakwata bonna abasumba babonaabona nnyo mu kiseera ekyo COVID-19 biwero tuli mu biwero kubanga President Museveni olw'okukuuma eggwanga ngaddamu tubadde n'essuubi nti tujja kudda naye ku Amiini tetwalina ssuubi. Twayimbanga Zabbuli ebisuubizo byaffe byonna byavanga mu Bayibuli. Twayinza gera mu State House ne muteesa ku kyakuggulawo makanisa na Idi Amin. Umoja watawala, umoja watawala, umoja watawala kwa jina la Yesu. Oyo Sande Yusufu Mukasa Lubwama ng'atunnyonnyola ku mbeera kanisa gye yayitamu mu biseera bya Amiini
gyakompeyalinze ku mbeera eriwo kati eya COVID-19 wagambidde nti COVID-19 biwero kubanga ekiseera ekyo omuntu wali tosobola kugenda n'otuula n'oteesa ne Idi Amin ku ky'okuggulawo amakanisa. N'olwekyo n'agamba nti essuubi baali esigamya ku Bible, ku byawandiikibwa ebizzaamu amaanyi n'essuubi. Tukyagenda mu maaso nga tuwuliza eddoboozi lya Yusufu Mukasa Lubwama. Wakati mu mboozi eyo awo wennyini twabuuza omukulu Sande Yusufu Lubwama Mukasa lwaki yasalawo okukola concept ya byobadde tomanyi mugogodde, era yagamba bw'ati. Concept eyo nagizimbira abaana n'abazzukulu abaliddawo, kubanga mu kkanisa y'Emakerere Gospel Church tulina obunafu obutawandiika bitabo, tulina obunafu obutayagala kujjukiza bannaffe. Kaakati Pastor Hugh Lezero ne mukyala we Lezero bawandiika ekitabo Gospel of Power, ekyo kyemulabaawo. Nakomwako nengamba nti lwaki sisoma kitabo kino, nakisomera weeks 2 ebyafaayo byonna ne bijja, ate nga waliwo n'ebyebweru byemmanyi. Nengenda wa Pastor Fred Wantate, program n'agyagala nnyo, nempagirwa muganda wange Enock Bamulanzeki, nempagirwa muganda wange Godfrey Siba Mukooko, ne bagati e program yokka ejjokuba fulaga ya Bugudde TV. Era ndi musanyufu nnyo olw'obulwadde buno obwa kansa bwe nnina ati njigira njiyimiriza, ndi mulwadde era nga bwe mundaba eddoboozi lyange siri eryabadde tomanyi. Awo wennyini ng'emboozi etukutte omubabiro Yusufu Mukasa ng'ayogera ku buweereza bwe mu television Gugudde TV, program byobadde tomanyi mu Gugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Tweyongerayo ne tumubuuza ebiseera bye yayingira mu buweereza buno obwa rediyo n'obwamawulire okutwaliza awamu, era yatunnyonnyola kyava ku ki na lwaki yenyigira mu buweereza buno. Yayogererako media houses ze yasavingamu oba ze yaweerezaako, omwali empapula z'amawulire mwe yawandiikanga, era ng'olumu ku zo yawandiikako ne mu lupapula lwa Bukedde, nga mu luno yawandiikibwanga story ezaakwatanga ku kumanya Bible, manya Bible yo. Katunnyonnyole olugendo luno olw'amawulire alutambudde atya. Omwaka wali 1982 taata wange Godfrey Makai Kagwa Mukasa yaliko press secretary wa Sir Edward Mutesa Ssekabaka, n'abeerako press secretary wa Paulo Muwanga vice president. Lumu yajja nga tayagala mbuulira enjiri, n'angamba Sande yingira mu motoka nkutwala Namiryango College, era weekito bukyali. Naye lumu abaavuga emmotoka ayite naakulabye, agenda okulaba omuntu gwe yatutte mu college ng'ali kumulera akuba, n'anyiiga ati kwe kumpita nanga tisande tukabana obuweereza. Manyi jjajjaawo Yusufu Mukasa yali mbuulizi wa njiri, nze ndi munnamawulire, nange mpa ku kirabo ky'obwa media. N'akwasa omusajja bamuyita Aloni Lubwama, yasobera mulasa bya mawulire, yakuliranga olupapula lwa Ssekanyolya the pilot. Kakati nenegatta ku musajja oyo n'anjigiriza okuwandiika Oluganda mu mawulire nga mpandika mu Ssekanyolya. N'ankwasa Dr. Gombya, kazini wange Henry Gombya, nga asakira BBC, naye n'olupapula baluyita the Star Agafirika. Era ffe twakuba amawulire agamba nti bannange Obuganda bwawemusi, abamaje bagenda ne bagenda mu masiro eyo. Nagenda okulaba ebyamawulire nga batandise tuyiga. Kaakati awo 1980 Gombya n'agenda e Nairobi
yayita mu bizibu bingi mwabimanya ebyakayiira ebyaki naye nakolerako mu ngabo as a freelance journalist naye nkolerako mu Bukedde naye nga sitole zempandikayo za bayibuli manya bayibuli yo n'ekibuuzo omanyi ebikwata ku bayibuli yo nga gemawulire nagala agebweru gundi yattemudde gundi ago nga gasaka naye nga ekinyusi kyange kiri ku bayibuli kati 1998 Pastor Senyonga n'aleeta radio yasooka mu Uganda Top Radio Saabanyangeri gye nagenda mu byabufuzi twalina ne journalist munnange Patrick Kisule kati yafa ne tukola program byobadde tomanyi oba kati kyogereko yali ku Top Radio nga tuyita buli minisita yenna Kakoza Mutale second album ziriawo zonna album ezikwata ku Top Radio Impact FM nga ebiseera bye yali constituency nga bakola ku byattaka kati abantu abo nga tubayita mu studio okubabuuza ettaka bonaaba kati yemu ku programu yange yali successful ennyo ku Top Radio kakati neva ku Top Radio nengera ku Impact FM ate nekiyitirira ejo bantu Dr. Kisolada jantumira erinnya Banageyankona original kubanga yangamba tilonde ningeria program bwokikole naye yabufuzi nekola program bagiyita Banageyankona original nze nkubulidde ekituufu sigala ngaogeya naye kyenjogedde ku radio kyekisigadde nga kituufu kakati 2008 nempumula ewa Dr. Serwadda era nampa ne certificate eri wano erududdawo kati ate okwolesebwa okwakugudde TV ekujjidde ate nga ebintu bitegera bulungi nnyo omuntu Pastor Fred wesooka okuyita okubira essimu tugende wa Dr. Serwadda atuyitiremu kuba twalina idea yakusooka kufuna radio Pastor Serwadda nakati radio temujja gisobola eri expensive ate vacancy wano mu Kampala teziriiwo ziri Fort Portal program enda gikolera Fort Portal nesaasaana naye ze kubanga nali njagala nnyo radio kubanga nawaka radio akatono aba akuwulira that is massive evangelism eri very strong nogeze mukabuyonjo ogenda ne kalediyo ko tosobola kusitula TV nogenda naye mu toilet TV y'abantu babale kati okutusa Serwadda yennyini nakati waliwo omwemba muyita Njawuzi Pastor Njawuzi atunda TV bagiyita Shiro oba Shairo TV ate Pastor Njawuzi nga amanyi bulungi yampuliranga ate nga bagalanye ne Dr. Serwadda kati ebyabwe bye bateesa how they bought it simanyi naye nga ndyomu eyasigula ekigere ekimu okutandika Gugudde TV n'okutuuka kati ekola bulungi. She's doing very well. I'm happy. Oyo abadde Yusufu Mukasa Lubwama Banageyankona original ng'atunyonnyola ku lugendo lwe olw'amawulire neera atunnyonnyodde nti y'omu ku abo abaweebwa omukisa okutwala ekigere ekisooka mu kutandika Full Gospel Church Television Gugudde TV. Era tugenda maaso n'okuliza olugendo lw'obulamu bwa mukwano gwaffe muweereza munnaffe jjajja waffe era muganda waffe mu njiri Sande Yusufu Mukasa Lubwama Banageyankona original. Era nga mu kaseera kano nnyonnyodde ku bulamu bwe obuweereza challenges na byonna byaweereza mu mpapula ez'amawulire ez'enjawulo era ne radio ne television eya Gugudde. Tukyagenda maaso n'okuliza olugendo lwa Sande Yusufu Mukasa Lubwama katwegatte ku ddoboozi lya Florence Mukasa Lubwama ng'atunnyonnyola ku bulamu n'okusomoozebwa kwa Sande Yusufu Mukasa Lubwama era ngeri ki gye overcoming challenges ezaaliwo mu biseera ebyo.
tunakwenda, mbinguni tunakwenda, mbinguni tunakwenda kwa jina la Yesu. Ate n'okukkiriza kwe nga kw'amaanyi, nga kkiriza Katonda nti ye byonna mu byonna, kabuba bulwadde nga buzze kakibe kiki abadde akkiriza nti Katonda ye final man eri obulamu bwe. Yali era nga bw'okyogedde nga afaayo eri obulamu bwe ng'obubwe n'afaayo n'obulamu eri famire. Naye byonna bye yayitamu ng'agenda e Nairobi yatuleka ng'eno nga gye tuli naye nga tusigala tumusabira. Kati nga bwe baggalirawo ekkanisa ze nali mu Uganda ate era nalimu mu Makerere Full Gospel Church, nali mu live bulungi, amasasi gonna okubwa nze nga nalimu, naye nga nina Geoffrey yali alina emyezi 6 nzijukira bwentyo. Kati nze ekyaponya nesigenda Luzira kuba batwala abantu bonna abalimu bagende Luzira, naye ffe abalina abaana batugamba nti mwe mudde ebbali, era ne tusigala ebbali. Kati abaana ne batikka abaami abakyala bonna ne babatwala e Luzira, ffe abalina abaana tetwagenda. Naye nga nze kuolo mu kkanisa nalimu, nalaba abasajja abalala bayingiranga nga banywa sigala, naye nga nkyewuunya tetunategeera kikigenda mu maaso. Nali ndaba buli kimu ekyali kigenda mu maaso. Eddoboozi lya Florence Mukasa ng'ayogera ku lunaku Idi Amin lwe yalumba ekkanisa. Wakati mu mboozi eyo, mu butuufu wadde emboozi teyali ya kunyumya detail, twawalizibwa okwagala okumanya kiki ddala ekyatuukawo mu kkanisa olunaku olwo, kubanga Florence Mukasa Lubwama yaliwo ng'atemya bukofu, era nga bw'ayogedde nti ye yaliwo n'alaba abasajja baali bafuuwa sigala mu kkanisa, naye nga mu kiseera ekyo baali tebamanyi kigenda mu maaso, era yatunula nkaliriza okulabira ddala n'okwetegereza ekyagenda mu maaso. Era mu kunyumya emboozi eno, olutabaalo luno yalunyumyanga olwaliwo eggulo, era katwegatte ku ddoboozi lye atunyumiza ddala kiki ekyagenda mu maaso ku lunaku olwo. Twali tulina conference ey'okusulanga mu makanisa, waliwo obumu obwo. Kati twali tuzze amakanisa gonna agali around Kampala gonna nga gazze, n'abasumba abalala bonna nga bazze. Kati nange nali omu nga nakamala okuzaala Geoffrey tuli naye ne tujja nze ne mukyala Mayanja ne bayuthi bangi betwali nabo ne tujja mu kyaki ne tusaba zaali Sande zigenanga oba mu 10. Nali ntudde ku benchi ez'emabega wakati kati awo we nali ntudde nga tutudde, abanya abavubuka batugambanga okutuula ku benchi eza wakati. Kati we twali tutudde nagenda okulaba nga ndaba abasajja bali muleeya naye nga bambadde ebyambalo bya bbulaaka, nendaba omusajja nga ajja afuuwa sigala emabega, nenda okukyuka bwenti nga ndaba abantu bafuuwa sigala naye nga bali mu kkanisa. Wayitawo eddakiika ntono nnyo nga nkirabye amasasi ne gatandika okuvuga, naye nga gakuba waggulu, gakuba waggulu amataala gonna ne bagakuba, nendaba nga basindirira ennanga yaffe amasasi. Naye mwalimu oluganda waffe baali bamuyita Nyakairu, brother Nyakairu, kwegamba ye yasigalayo ng'afuuwa tromboni ye naye ng'awoggana trumpet, anti tromboni yanyingidde mu mutwe. Kaakati n'asigala ng'agamba musabe, abaluganda temugwamu maanyi. Ne tusaba ffenna ne tugwa wansi mu mbaawo, abaalina abaana ne tubateeka wansi ne tukaabirira Katonda, naye nga mulimu amaloboozi agasaba, mulimu amaloboozi agakaaba, mulimu amaloboozi n'ag'amasasi, mulimu n'amaloboozi weetokapa weefanya hivi. Kale nga gonna gaali gasaanikidde ekkanisa. Ne basendirira ennanga nga ntunula bwenti njirengera bagikuba ne bagikuba amasasi. Fanya hivi kyeki? Eki? Fanya hivi. Luganda? Buswahili anti. Okay. Owulidde. Kaakati
ne batugamba toka inje, nyinyi wote mtoke inje, fena ntandika okufuluma ebweru. Ne tufuluma ebweru naye nga basooka okukwata abasumba bonna abaali ku kituuti, omusumba Mutebi n'omuvunuzi we Musumba Obedi, abo saddamu kubalaba. Ffe ne tufuluma ebweru abakristaayo aba bulijjo ne batugamba nti wakona watoto pande yi, abatalina baana nammwe eri. Kakati ffe ab'abaana ne tudda eno, abatalina baana ne badda wali, ne baleeta loole bagiyimiriza buyimiriza, yali egenda gaayo, ne bagiyimiriza ne bagireeta mu mulyango gw'ekkanisa. Ne bagamba basookako basajja, ne babagamba balinnya, abasajja bonna ne balinnya nga tulaba bwe tuti, ne bateekako n'abakyala nabo ne bajja bambi ne balinnya bamu nga tebasobola. Naye nga waliwo Oluganda bamuyita era wa myaka gya 6 yayimirira bambi okuyamba abakyala okubasika. Breakmans yafuna obuvumu ye n'ayimiriraawo, naye nga bambi abakyala babagamba panda, naye nga abasika ne balinnya, abakyala bonna ne balinnya. Kati ffe ab'abaana ne tusigala. Kakati we bamala okulaba nga ne tulaba nga loole egenda, then waliwo sister waffe omu yali nakulabye ng'atunga kyalaani, yali mulokole, ne mulaba nga adduka emisinde. Kati ne baagala omuga nti andi balokole batute, n'agamba ne nange ndi mulokole muntwale. Era loole yayimirira naye ne bamutikako naye n'agenda. Kati ffe ab'abaana ne batugamba kale kila muntu ayende kwa nyumba yake, kila muntu ayende, mtoka hapa. Fena ne tusitula abaana baffe ne tuvaayo. Kati mba nserengeta ne nsanga nnyazala wange nga jjate mu mulanga akaaba, bangambye Sande bamukubye amasasi. Ne muga nti mwami Sande tabaddeemu, ali Nairobi. Then ne ngenda ewuwe ndowooza gye nasula. Kati enkeera ne tutandika nenzirayooko embiko okutegeeza ab'embiko nti mukyala Robina Mayanja bamusibye okugamba maama we. Kati wiiki eyaddako ne tutandika okugenda Luzira mu kkomera ly'abakyala. Okusinga ffe twali nnyo Luzira mu kkomera ly'abakyala be twagendanga nga batwalira emiriro. Waliwo omwami bamuyitanga Ddungu, naye mugenzi, yeetikanga esseffuliya y'emmere, abaguze sukaali, abaguze kiki, ne tugenda okutwalira abasibe abalinga Luzira emmere. Mbinguni tutacheza, mbinguni tutacheza, mbinguni tutacheza kwa jina la Yesu. Weewaawo ndowooza gw'ataaliwo ku lunaku olwo owulidde era n'otegeera embeera eyali mu kkanisa ya Full Gospel Church e Makerere, era nammwe abaaliwo mujjukidde bulungi akaseera ako kyekyatuukawo. Eddoboozi eryo lya Florence litujjukizza olunaku olwo ddala naffe abataaliwo mu biseera ebyo tulabidde ddala akaseera akakazigizigi akali mu church oba mu kkanisa ya Mukama. Tukyagenda mu maaso n'okuwuliriza eddoboozi lya Florence Mukasa ng'ayogera ku bulamu bwa Yusufu Mukasa. Ekiseera ekyo Katonda yakituyisaamu kubanga yajjanga mu Uganda. Nze naddayo n'embeera embiko. Kati oluusi bwe yalinga ajja ng'asooka n'aviiramu awo ewaffe embiko nampa obuyambi bw'omwana, deni n'alinnya emmotoka n'agenda e Kampala okutwala ssente ez'abasumba abalala. Kwa vile Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwangu. Yakomawo mu 79 awo nga n'abasibe babatadde olutuzzeeyo mu kkanisa zara byawe nayisa awo n'akomawo. Era mu kiseera ekyo tewaaliwo mbaga yonna, yali mu Full Gospel Church. Era bonna abasumba balinga bategeka, abavubuka balinga bategeka embaga nga tugenda mu Church of Uganda. Naye mwami Mukasa yasalawo n'aga nti nze kanisa yange irina kubeera Makerere Full Gospel Church. Tetwapapa nti tugende mu Church of Uganda, tugende wa, twagumiikiriza ekiseera ekyo okutuusa ekkanisa lwe baazigulawo. embaga bbiri ya Looya Mayanja. Looya Mayanja yagenda ne wa Idi Amin.
okumugamba nti abantu bano bate era n'amuwuliriza n'amuwala emitwalo 6 naga nti gwe oli mwana muto va mu bintu bino genda Makerere oddeyo osome. Oh yes, God is good. Yes, God is good. Yes, God is good. He is good to me. Tukyawuliriza eddoboozi lya Florence Mukasa Lubwama ng'anyumya ku bulamu bwa Yusufu Mukasa Lubwama Bwange yankona Olugendo mu njiri, era nga tunyonyodde ku challenges ezo ezaaliwo nga gadda amakanisa okusomoozebwa kwe baayitamu era nabutya bwe babusomoka. Ayongedde mu maaso n'ayogera ku return period oba ekiseera Sande Yusufu Mukasa lwe yaddiramu mu Uganda nga ekkanisa ezzeemu okuggulwawo. Kati mu mboozi eyo nga tukyawuliriza eddoboozi lya mukyala Mukasa, omukulu Lubwama naye alina ensonga ze yakkaatirizaako era n'azoogerako nga bwe zaali, era mu bino mwalimu ensonga y'okuggulawo ekkanisa, process ki eyatwalibwa or the steps that were taken in reopening the church, n'okuta abasibe abaali eruzira nga baasibwa ku nsonga z'enjiri. Tuwuliriza eddoboozi lya Yusufu Mukasa Lubwama ng'annyonnyola ku looya Mayanja engeri gye yatuukirira Idi Amin dada, era Idi Amin n'amuwa emitwalo 6 addeyo asome amugye ku byenjiri. Katuwuliriza emboozi. Looya Mayanja baali batandise okumunenya nti yabaleetedde ebizibu, naga nti kakole sacrifice oba afa afe, kubanga yali looya w'ekkanisa y'e Makerere Gospel Church. Such a young man, bright young man. Era program eyo ku YouTube kweri eya Sande Yusufu Mukasa YouTube byobadde tomanyi. Ekisa kya Mukama ne kijjira Idi Amin ne Mayanja ne basisinkana, n'atuuka mu State House Ndakasiro. Mayanja n'akwata flasika n'afukira Idi Amin chai. Ekintu ekyo kyasanyusa nnyo Idi Amin, n'agati mwana muto olina empisa, abalala batula butuuzi wali omuweereza buweereza naye kati gwayimiridde azze okuweereza nze. Namugaa nti n'ajjayo emitwalo 6 n'azimuwa, n'agati ddayo Makerere osome, ebyo biveemu ebyammwe ebyabalokole. Eyo kanisa y'abanyonyoosi y'ababbi basayi awo waayita ndowooza kiseera kitono nnyo, naye abasinga obwezi tebakikkiriza ti Mayanja yakikola, naye nga yakikola. Otherwise Idi Amin balegeza okumuggyako ng'abantu bano bakyali mu kkomera. Yayogera naye face to face n'abata, era White n'amusindika ewa komisona w'amakomera, n'agati yogera n'omwana oyo, yamukubira simu kyali mu State House wano, command post bagiyita command post. Namugaa nti abantu abo sinkana omulenzi ono looya Mayanja bayimbule. N'abayimbula mwezi gwali gwa Julaayi, ndowooza eyo Julaayi eyo, bamalayo emyezi 3 ennaku 9. Naye ng'ate waliwo n'oluvuuvuumo olugaa nti Mustapha yali ategeka okubookya, naye mu puroguramu byobadde tomanyi nefuna driver wa Mustapha yennyini yamuvugako olu, yagaa nebyo yali tabiriiko. Kati ye puroguramu gyebadde njagala okuzza, omusajja oyo bamukubira amasimu bamubuuza ebibuuzo. Kati ate wano omulabe wajjidde n'amalamu amaanyi agagenda ku media. Naye nga yo puroguramu byobadde tumanyi ekyeyongerayo mu maaso, abaakugudde temugamba ti mwagisubwa mu Makerere Gospel Church amanyi byafaayo siriyomu nzekka. Puroguramu tujja kuteesa tulabe nga yeeyongera mu maaso, kubanga abamanyi bangi mu Gospel Church.
oyo Sande Yusufu Mukasa Lubwama ng'atunnyonnyola oba atubuulira ku ngeri lawyer Mayanja gye yatuukiramu Idi Amin, era ng'akomekereza ayogedde ne ku program by'obadde tomanyi mugugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Wayogedde ku continuity ya program eno, era nga agambye nti abamanyi tali yekka bangi mu Full Gospel Church, era nga agenda kwogera ne management ya Gugudde TV ne Full Gospel Church okulaba butya program by'obadde tomanyi mugugudde okuva mu myaka gy'enkaaga gyegenda okugenda mu maaso. Tukyagendera ddala mu maaso n'okwongera okuwuliza ku ebyo ebitono ennyo eby'enkizo bye twasobola kufuna ku lunaku olwo. Era awo wennyini Sande Yusufu Mukasa Lubwama yakozesa omukisa guno gwe twalina ogw'okulikodinga n'ayogera ku ddi lwe yamanya ku bulwadde bwe yalina obwa kansa, era katuwulirize eddoboozi lye ng'ayogera n'otubuulira. Nategeera omwaka guno 2020 mu June nga bankebedde embiyumba nga nina kansa, naye mabega 2019 nali ndowooza nti ekyuma kino oba kyekinkwasiza kansa, ekyo nekivaako. Naye n'eddagala lino tugenda tumira nga tetulivaako eri abazungu, agakerenda agaganinago okuyita n'olimira ku makya, n'olimira olweggulo, n'omira asipolo, n'omira kafenolo galinga agatafaali bw'olimira n'olinyigiriza mu bulago ligenda likolobola obulago, ero nayo bivaako kansa. N'okunywa eddagala eryo lyolutenteze erya buli kanaku, kubanga aba abazungu bajja kusaanyaawo population y'Abafirika. Amalagala ago balina obuntu bwe bateekamu era okutunyigiriza, naye alibadde kirungi siri musawo ng'omaze okunywa eddagala ery'abasawo eryo ate teekako ne habu. Katonda gyatuwa ku miti, emiddo yagituwa mu Genesis. Emiddo gyonna abantu tugirinako obuyinza, tugikole gye twagala. Genesis ekitabo ky'olubereberye bwe kitugamba. Nagenda dda mukyala wange Florence mu ddwaliro, tulina eddwaliro wano baliyita Tumaini Hospital. Omusawo omusajja bamuyita Dr. Kyalo nanga nti mwami Mukasa agenda bakebere mu byuma, bagenda kuyingizaamu akuuma akalina kamera katuleetere information. Bwento nengenda nepita Yesu najja mu kisenge awali ekyuma, abasawo ne bankolako, baali bakyala babiri. Operation yatwala process yatwala eddakiika nga 25. Ripoota netugiririra kumpi essaawa 2 nevaayo ngeraga nti nina kansa. Ne batusindika mu ddwaliro ly'Emulago Cancer Institute. Naye Bannayuganda mwenna abali wano, Cancer Institute ey'Emulago esaana kusabirwa. Era abali mu media mugende mulambule ekintu ekyo. Abantu babonaabona, bava eggulu, bava ettoolo, ebyuma bitono, abasawo bajja essaawa zibaagala, si bonna. Naye waliwo abasawo abali discipline, baboggolera abalwadde, naye ate nesangayo abasawo ab'ekisa. Kati nakamaliriza radiotherapy, wiiki nga 2 ezo natandise okulya ku kalo n'ekigere marokwani, mwe Abaganda kimuyita mulokoni. Owekitiibwa Nowanyazi yagambye nti ya ku kalo naye nageeza okulya akakalo kwakka. Neneebaza Mukama. Mukyala wange ono Jofule Mukasa, Enule Mukasa, Damali bali close nange. Wano tubadde tuvaawo ssaawa 10 ez'ekiro ogenda okunteeka ku kyuma, kubanga bw'ogenda ku ssaawa 2 ojja kuvayo ssaawa 9. Ebya kafyu ne tubigumira, era tusaba Pulezidenti ajjawo kafyu, kubanga kafyu aliwo okubonyaabonya balwadde fe abakadde. Naye teri akubyeko luyi, teri annyimiriza,
ekyo katukirekere Katonda. Naye Cancer Institute, Heart Institute, tuberculosis, eyo na byonna tweza kudira minisita n'agenda mu byabufuzi n'aleka abantu nga babonaabona bali enkuba ebakubiraawo, omusana gubaakiraawo, tebali ddagala libabaweerawo. Omusawo ategedde nti olina kansa n'aga nti komawo oluvannyuma lw'omwezi gumu okubewo mu kiriniki nga talina n'akawekeko eddagala kakuwadde. Ate nga Cancer Institute is a donation from donors. Waliwo n'abasawo abakyasasuza abantu ssente ate nga ebyuma byonna ekisolo zonna zaabwereere. It is a challenge to the Ministry of Health in Uganda. Ebyobufuzi mubuveeko bw'obanga oyagala okujjanjaba omuntu wa Uganda, oyagala ensi ebeere ennamu, fuula ebyobulamu okubeera secretary y'obulamu bwa Uganda. Jjanjaba abalwadde bo eggulu, ejjinja, Fort Potro, n'abantu abalwadde babonaabona lwakubanga obululu bwajja mu nsi ne bwolonda sisitemu yonna yonna etuleetera eddagala. Naye nze nebaza Yesu, omwezi tuli mu October, by December nja kubanga mpa obujulizi bwengenda okutuuma the living testimonies for the Lord. Nja kuddamu okuba etwambooni eno n'amaanyi gaye gonna okutuusa Yesu lw'anaatwala. In my evening days sitidde olugendo gye ngenda mbanyiyo era ndabayo. Yesu mu Yokaana essula 8 n'oluyino lwatalo mwemu atuga nti bwe munaakwatanga ekigambo kyange temulifa, essuubi lyange liri awo. Ate nga manyi ti Yesu yanneesooka yadda okunteekerateekera ekifo n'entebe yange erinaanye Yesu. Yesu agenda kutuula wano nze mbeere wano kwatagenda okuttawa bwe nti ekyo ekifo tewali agenda kituulamu kyange yakitegeka, sitya kufa. N'akawogezi ka leero enkya ne babakira nti Yusufu Mukasa ate ffe tetufa, twebaka bwebasi awummudde owulidde. Sikirira ddala kufa, kigambo kiyitibwa kufa. Death is not my enemy. Omwewuliriddeko omukulu Sande Yusufu Mukasa Lubwama ng'ayogera ku bulwadde bwe yamanya nga agenze for medical check-up. Era n'ayogera ku bizibu abalwadde abali mu Cancer Institute Mulago mu tuberculosis, era okutwaliza awamu mu bonna abali mu wards ez'endwadde ez'olukonvuba. Abantu abo tebafiiriddwako bulungi era n'ensimbi ezibajjirwako mpitirivu okufuna obujjanjabi, omuli n'obutafuna bujjanjabi busookebwako, era ng'omusawo asobola okusindika ewaka oddeyo omaleyo emyezi emirala 3 olwo okomewo, naye ng'ategedde ekirwadde ekikuluma si kya muzannyo. N'olwekyo baganda bange, emikwano gyange, era namwenna abawuliriza eddoboozi lino, tuyimuse okukkiriza n'amaloboozi gaffe eri Yesu Kristo Mukama Katonda omutonzi w'ensi, era muwonya omukono gwe gugololwe ku bulamu bwa mukwano gwaffe Evangelist Sande Yusufu Mukasa Lubwama asobole okussuuka era n'okuwonera ddala obulwadde bwa kansa. Omulidde ng'agamba omwaka we guba guggwako guno ajja kubeera nga ajulira Mukama olw'okumuwonya obulwadde bwa kansa. Katusabe abeere living testimony. Mukama mulungi. Nga tukyawuliriza eddoboozi eryo oluvannyuma lw'okuwuliriza obujulizi obwo era n'ebyafaayo bya mukulu Mukasa, twafuna omukisa nga tukola recording eno, abaana
abamu ku baana b'omukulu Sande Yusufu Mukasa Lubwama baaliwo era twafuna amaloboozi gaabwe nga boogera ku bulamu bwa taata Sande Yusufu Mukasa Lubwama era kambatuseeko amaloboozi g'abaana b'omukulu Sande Yusufu Mukasa Lubwama nga boogera ku bulamu bwa taata Mukasa era twatandika n'omukulu Henry katuulire ebigambo bye ku bulamu bwa taata we Yusufu Mukasa. Nze Kazibwini Arthur ebyolugero bampa wakuze university ya Bikosa. Nze nga mutabani we taata Sande Yusufu Mukasa andaze ebyokulabirako bingi naye nja kunakolayo kimu mu luzungu kyeweta principle. Tukuze naye nenga atulaga principle ekyokukola nti bwe njagala omuntu akole kino akiremerako paka okitegeera obutakoowa. Principle esooka yeyokubeera smart in the face of people, presentation. Ngerawo omulaba omusajja tava mu kooti tava mu taayi at all occasions. Ye principle yasooka. Twali bato ne muganda wange Geoffrey nga ekizibu tulina tuguza new stocks kakati nga muzeeyi wagala tula mumoroka jjukira nti stocks oba wazibuzizza dda enkola ejja kukola weeta abintu olina stocks era bwatula nga mumoroka nakola nga tolina stocks aga fulumuge nononyiki stocks. So that was part of his principle that you have to be smart at all occasions. Kyenjize mu buweereza bwe kwe kuzimba a relationship between omuntu ne Katonda ate n'atuyigiriza okwagala enjiri okuviira ddala buto. Manyi bw'oba omuto muzeeyi mulaba ebintu bingi noba inspire. Yazanyanga emizannyo ng'olaba muzeeyi wazanya emizannyo bano bagamba muzeeyi w'omulaba bagamba yes kadi wange okitegeera then ofuwa trombone ate nga tetuwosa buli Sande. It was a must that buli Sande by sawa nga bbiri twatumaze okwetegerera tugenda futuso so netukuba nga fetukuludde mu njiri era musumba lumu yanchalengi nga musumba Fred Wantan yankwata offside gwali mwaka gwa 2012 nangamba walokoka ninga maze nkuze ndi mulokole nangamba siteeki wakkiriza Yesu Kristo nga mulokozi wo nga nze kuva mbuto tukulidde mu njiri kinagamba there is a moment of time obulamu olina okukola ki okusalawo kwemanangaba nti siina lunaku lwenyiza kulinaisinaki tinaloboka angamba okekana kati ebimabega wakulidde mu njiri ozaalibwa mu njiri kati this is your time salawo. Era twali mu ofiisi ye nanja tuze obulokozi so nange nina date nti 2012 emyezi sijjukira bulungi lwenayatula n'agamba okay kati oyingidde mu bulokozi va ku kiri manyi abaana babasumba abantu bababuulizi tukulira mu njiri naye nga tumanyi lunaku kigguka ennyingi okola ki lweyayatula. So it was a challenge to me era nange nemba ne manifestation ya date nti nakkiriza Yesu nomu ekintu kyennono to balance ennono ne ddiini bigenda be part and passion n'okuviira ddala mu bayibuli. Abayudaaya balina ennono ate Yesu Kristo bwe yajja ate nabo rejuvenation y'enjiri nekola ki nejja. So muzeeyi okwagala ennono kutuyigiriza nti bw'ojja mu new dimension y'obulokozi teweerabira gyewakola ki gyewava. Weewaawo osobola okuba omulokole n'amanya tegakyuka kuba nsigala nze Kazibwe nsigala nze nsigala nina ekika. So muzeeyi n'atuyamba to go down deep okutegeera ekika kyeki kikola ki
kikuyamba ki mu bulamu, kikuimpactinga kitya mu bulamu obwa bulijjo. So yatuyingiza kutegeera nnyo ennono ddala ekika kyaffe, abakulu b'ekika ne batwagala ne batusiima, ate naye n'akiteekako etaffaali nti yali active nnyo mu kuyamba ekika okufuna ebintu ebimu nga woofiisi, ennyimba, oluyimba lw'ekika. Basukulu bawalusimbi fenda tusaba Katonda twegate tukumenga byobuwangwa n'ennono zaffe mu Buganda fumbe ekika kya kitiibwa kyabazira era kinansangwa. Ayisa basajja Kabaka jjajja Walusimbi naffe ffenna tunakuumanga ekitiibwa kyo emirembe n'emirembe. Tewakyali kudda mabega, twegate tuzimbagane, obwavu n'obutamanya tubirwanyise mu kika kyaffe. Mu Buganda fumbe ekika kya kitiibwa kyabazira era kinansangwa. Ayisa basajja Kabaka jjajja Walusimbi naffe ffenna tunakuumanga ekitiibwa kyo emirembe n'emirembe. Okuba n'ennono kikuwa foundation ne belief eri gye wava, era tujja kigenda nakyo mu maaso tukiyigiriza abaana baffe n'abazzukulu. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Nze amannya gange nze Mukasa Geoffrey Lubwama. Nsanyuse nnyo okubeera ku Gugude TV era n'okubeera nti njogera ku bulamu bwa muzeeyi wange Sande Yusufu Mukasa Lubwama. Era wano wentudde ndi n'abazzukulu era bawala bange, ng'ono ye muwala wange omuto Joanna Nanteza, so nga ate n'oli ye Jerioth Joyce Nalubwama. Atugulira ebirabo ne soda. Manya gange nze Nalubwama Jerioth Joyce. Kyensinga okwagala ku jjajja wange atwagala, twagadde, era buli we tuzaalibwa tusookera wano natusanyukira ffenna twagala. Njala okwebaza olw'ekibuuzo ekyo. Nze nga nze impact gyantaddeko y'okubeera nti okola ekintu ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Tugeze mu luzungu bakyandibadde nga prudent, okubeera nga you care, you do the right thing. Mu bulamu bwaffe okuva mu buto asobodde okubeera nga atulaga example y'obukulembeze okubeera nti nkulira baganda bange ne gye nkolera, kwegamba atulaze ekifaananyi ekirungi. Taata muyigiddeko ebintu bingi nnyo, ebimu ku bya taata ebitone byalina bingi, ebimu bwerekereza nga naalya ku kyetutumula, kubanga naye nga ekisinga mu byonna taata wange y'omu mu myaka gye7 awo n'ekinaana abaatendekanga emizannyo ku Full Gospel Church e Makerere. Ekintu ekyo kye nasinga omuyigirako, okubeera nti nzannya emizannyo n'okuwandiika emizannyo
egy'abakristaayo. N'olwekyo nkimuyigiddemu nnyo ekyakatemba era ne kaakati wenjogerera nze omu kubakulira akatemba ku Full Gospel Church okuva lwe baazannyanga emizannyo edda nange nenkitwala n'okubeera nti tuwandiika eri emizannyo oba okuwandiika ebitabo. Ekyo kyo nkimuyigiddeko nnyo ate era neebaza ne Mukama ne mu bigambo bya music nabyo nali simanyi nti nsobola okubeera nti nkuba trombone naye emyaka gyafuuyidde trombone kirabika trombone yali nga musaayi naye nga sikola ki sigifuuwa naye twebaza Mukama ab'ebweru we baweereza trombone eziwera kubanga ekyatulemesanga okufuuwa trombone nga tukyali bato yalinga emu weeti ng'ate nga wemumanyi endwadde ekola ki tosobola gabanya trombone efuuyibwa omuntu ogwo omu naye of recent mu myaka ng'esatu emabega nasobola okuba nti ekitone ekyo nakyo nakiyimusa kyali kiri waliwo ekintu ekikubaamu munda ng'oyagala okikola naye nga olw'embeera eriwo tosobodde naye kaakati nja bategeeza ndisobola ddala okufuuyira ddala trombone era mpeereza mu church Full Gospel Church n'amakanisa amalala n'abalala baba batuyise emikolo egy'embaga tuba tusobola okubeera nga tuweereza Mukama nga tufuuwa trombone. Ekyo nakyo kyensinza omuyigirako. Ekirala kyemuyigiddeko era nga waali omusajja omwogezi ye tayogerera mikolo naye sinsi nti yali nga muntu abeera nga awandiika emizannyo akola ki nakyo ekitone nembeera nga nsobola okubeera nga njogerera emikolo egya MCing egy'embaga egy'okwanjula naye ng'ebyo byonna nsibuko y'akatemba kubanga mu katemba osobola okubeera creative n'oyiye ebirala byonna ebisobola okuweesa ssente mu bulamu obwa bulijjo. N'olwekyo ekyo nkimwebalizaako nnyo ddala n'okubeera nga nsobola okutetenkanya okubeera nti ntereeza embeera zange era ekyo nakyo nkimwebaliza era ku kyekimu ku kitufudde kye tuli kubanga oba oli awo ne mu mikolo bandibadde tebankozesa mu mikolo egy'ennono egy'obuwangwa nandibadde era byonna mbiyigidde ku taata kubanga taata y'omu ku babadde Katikkiro wa Nagaya mu kika ky'Effumbe era yatutwalanga mu buto nga tulaba ekika kye bateesa n'okwongera okutuyigiriza okwagala ekika kyaffe n'okwagala obuwangwa bwaffe kubanga ebintu ebyo tebyawukana wabeerawo ebintu bitono nnyo bye tuba talina kwenyigiramu naye ekigambo ky'obuwangwa nakyo ng'omukristaayo tekirina kukola ki tolina kivaako kubanga yensibuko gye twasibukira. Mpozi ekirala abantu bayinza okulowooza nti obuwangwa oba ekika mubeera mu kusamira kukola ki naye ffe tuliwo ng'abalokole okubeera nga naffe kubanga bwe tutenyigire mu kika ate kati bali tebajja kulaba bikolwa byaffe tebajja kulokoka nga ffe tetwenyigidde mu kika n'olwekyo tulina obbalaga empisa ennuŋŋamu eya Mukama waffe Yesu Kristo. Kiringa kati mu bubala gwaffe ogw'effumbe kakozaakoza talikoleza mu b'effumbe basengejja eri bagamba basengejja omwenge naye ate ffe bwe twatuukangayo basengejja soda kwegamba ne tukikyusa mu mbeera eyo okwongera okulungamya naye nga tekiriiko kiri awo nti kibi. N'olwekyo watulabanga abalokole balina kye batuyigirako nti olaba omulokole ono yenyigira mu kika nange kambeko kyenkyusa wabaawo tuba tubuulira era enjiri mu mbeera eyo. Weewaawo tuli mu lugendo lw'omuweereza wa Katonda Sande Yusufu Mukasa Lubwama Banageyankona Olugendo era nga abo batabanyi Sande Yusufu Mukasa Lubwama omukulu Henry ne Geoffrey Mukasa Lubwama nga boogera ku bulamu bwa taata Yusufu Mukasa Banageyankona era awo twegattibwako Damali Samali naye n'abaako nibyayogera ku taata we. Katuwulirize eddoboozi lya Damali Samali ng'ayogera ku bulamu bwa Sande Yusufu Mukasa Lubwama muzeeyi era taata we. Amannya gange nze Damali Samali Musumba
nga njagala okwogerako ku bulamu bwa daddy. Actually amanya gange original nze Damali Samali Pistox Mirembe na Race Mukasa gegali ku birth certificate yantuma gonna. Daddy wange simanyi naye tukuze naye ga muntu atwagala nnyo. I think he's just an exception of all the other dads. Of course, yeah, I know kubeera, but abadde atwagala nnyo ne kati nti tukuze naye tukyali baana be nti ajja kuba essimu mulidde ki muli fine ninga tetukuze naffe tulina abaana be tulabirira. Tukuze naye nga mukambwe era ebiseera ebyasooka mu buto bwaffe yali mukambwe nnyo naye ate mu bukambwe bwe n'okwagala kwali kungi nnyo. We would feel it despite the fact nti yali mukambwe naye ng'era muwulira nti daddy abaagala nnyo, he would do anything for you. Nze nkuze naye nga mutya mu kusoma kwange konna nga mukambwe era buli kimu kyenkola nga nkola ne ngamba nina okusanyusa daddy naye era buli kintu mu bukambwe bwe nafuuka omuwala omukyala ow'empisa ennungi ayagala mukama kubanga ya making nnyo sure tusoma Bible ya making nnyo sure twagala mukama nga buli kye tulaba nga kino kubanga kiglorifying erinnya lya mukama. Buli kye tuwulira music gwe tuwulira mu buvubuka omanyi wabeerawo oyo music ajjae naye nga making sure nti buli bwe tuwulira kye tulaba byonna byaki bya mukama. Naye nga tukuze atwagala. Nze buli gye twagendanga mu ministry omanyi yalinga muweereza tugenda mu makyaki ag'enjawulo kati ng'atwanjula ayanjula mukulu wange ayanjula nga bwe yatuukanga ku nze ayinaako ensusaako ke yayanjulanga n'agamba ono ye muwala wange yekka my only daughter Damali Samali kugangana awona ogenda okukola ki okuyimuka nga nawe owulira ovuyimba omanyi luno olulimi lwawe nga nawe owulira kyekyo. Basically andaze okwagala okwensuso mu bulamu okusoma kwange yampeerera degree nengimalako nembeerawo nga sirina mulimu n'agamba no gwe yongereyo ku masters n'agimperera nayo n'agimala. Mikolo gyange abaddemu ayagadde omwami wange nga mutabani we amusembeza nnyo. Omanyi ffe tetuli nnyo bino muko biki kwegamba atwagadde naye n'amugattako ku ffe abana ng'era mutabani we. Kwegamba daddy abadde mulungi gyendi sitoma. I wouldn't ask for any other dad niwe banezizaayo era ng'enjogera bwegamba I would still choose him. Kwegamba abadde mulungi. Era Damali Samali yali akyayogera ku muzeeyi we omwami we naye ne tufuna engeri gye twamukwasaganya era naye n'abaako ebitonotono bye yatunnyonnyola ku mukulu Sande Yusufu Lubwama Mukasa ono nga sezaala we era gwatwalanga muzeeyi we kuba omukwano gwe balina gusukkuluma bwa sezaala. Naye katunyumize emboozi ye ku Sande Yusufu Mukasa Lubwama. In the actual sense mwami Sande Yusufu Mukasa Lubwama sezaala wange naye ate nze simutwala kubanga sezaala wange asukkulumako ku ekyo alinga taata mu sensi nti taata ng'osusse ku ky'okuba nti sezaala wange asukkako ku kya sezaala n'agattako n'obwa taata. Nkyogedde in the sense that nti abantu abamu basezaala baabwe babalabanga abantu be batya omuwa ekitiibwa ate n'osukkuluma omuwa ekitiibwa n'otuuka n'okumutya naye ate ekitali ku mwami Sande Yusufu Mukasa. Mwami Sande Yusufu Mukasa of course namumiitinga nga nakyala wano mu maka ge nga musaba olukusa mpe muwala we mukyala wange kati naye obugenyi bwe nasanga wano n'okwaniriza kwe nasanga amaka gano nga ngazzeemu kyansukkako kwegamba yanyanguyiza
omanyi abantu bambe baba bagenda okukola emikolo gino nti oba afunye munne basiimaganye oba baagalanye balina baba batya engeri bagenda yita mu process eyo okubeera nti baformalizinga their relationship naye ate kyenasanga wano kyanzizaamu amaanyi nti kyantuusa ne kukola ebintu bye nakola ku speed kwe kufuna omukyalo ono gumulaba atudde wano. Era omukyalo ono mbadde naye okuva 2015 mu Gw'omusanvu paka kati. Anzaalidde abaana nga bwe tubabalaze, baana banyirivu balungi, naye engeri gy'ombuziza ekibuuzo nga kikwatagana ku muzeeyi Sande Yusufu Mukasa. Ebyokwogera byo nina bingi. Munaye lumu nali nfunye omukyala wange ono, naye nga muzeeyi Sande Yusufu tannatulaba, tannandaba nze. Kati mba ndi awo, naye nga mukyala wange ono ali lubuto olw'omutabani waffe asooka, Gabriel Israel Musumba. Naye nga twafuna olubuto lw'okuzaala omwana waffe yasooka nga tetunnabagattibwa mu church. Twali tukyali under courtship nze ne mukyala wange nga tukyeraba. Naye nga walo gye nali nsinga okuba nayo yogamba kati omwana mukyala wange ava mu maka agatya Katonda. Taata we mubuulizi wanjiri ate musomesi waaki wanjiri. Kijja kitya kiwulika kitya okubeera nti nafunisizza muwala we ki olubuto. Yali wala yange esinga okubanga kinyigiriza ngamba kati bamuzeeyi ngenda mutuukidya nti atandika omukuba amawulire ago. Naye mba ndi awo olumu nga ajja okutukyalira nga mpita nga munaye ebyabaddewo nabiwuliriza, naye muwala wange ye mukwagaliza. Ekikunjagaza nti at least obadde upfront nojja n'otunyonnyola ekyakola ki ekyaliwo. Nze okutya okusinga okubeera mu bantu abamu nti abamu badduka n'okudduka ne baleka abakazi babe nga bali mbuto oba ebintu ne byekola oba ne baleeta bakulu bannaabwe okuva ewaka ne bajja ne boogerezaganya n'abakulu abali ku sayidi eno, ekyo ne kiba kimediatingirawo. Naye ku sayidi eyange nakimaliriza mu ngeri gye sitaasuubira nti kyali kigenda kuggwa mu bwangu obwo. Kwegamba ye memory enzijira mu mutwe bulwenda ba mwami Sande Yusufu Mukasa okwagala kuyandaga ng'ate si yandibadde moment y'omuzadde okubeera nti akwagalira mu mbeera gye twali mu biseera ebyo. Oyo abadde omuko omukulu mu maka Sande Yusufu Mukasa Lubwama, era ng'oyo ye mwami wa Damali Samali ng'ayogera ku bulamu bwa Sande Yusufu Mukasa Lubwama. Twagenda maaso n'eddoboozi ya Damali Samali ng'ayongera okukkaatiriza ku nsonga era ku bulamu bwa Yusufu Mukasa. Kyemutegeerako nti ali so passionate mu byonna byakola in regards mu kuweereza Mukama, mu kusoma Bayibuli. Kyenyiza omujjukirako waliwo sermon etasobola kumva mu mutwe gye yakola twali Full Gospel Church. Twali Full Gospel Church. Yayogera, yali abuulira ku mannya ga Mukama. Kwegamba nze nalabanga scriptures ezo ez'amanya ga Mukama. Omanyi waliwo w'osoma Bayibuli nga tolina nnyo ndowooza oba tolungamizibwa mwoyo, kati n'ogamba naye kati omuntu ayinza atya okuggyamu obubaka muno. Kati lumu nali ku church gye yali agenda obuulira entujja, nagenda olaba nga ezi scriptures zajjeeyo. Naye nali so eager okulaba nti waliwo omuntu asobola okuggyamu message in such a scripture. Bannange n'abuulira ku mannya ga Mukama, era mpaka kati mu sermons nali mpuliriza era oli n'angamba mu jangu obuulire. I think eyo sermon gye nsobola okusooka okubuulirako. Kwegamba ayina engeri gy'asoma Bible najjamu obubaka bw'otasuubira, naye ng'ate abantu baba babusomyeko babubuuliddeko, naye ate ye n'afuna another dimension altogether.
kwegamba kyekintu kyemulabyeko nti ali passionate bw'aba asoma Bible agisoma n'omwoyo gwe n'okwagala kwe konna n'obuweereza kati nga wano byabadde abuweereza mu Gugudde TV bannange abadde akikola n'omutima gwe singa baali basobola okumusala ndowooza mu biseera bino basala omusaayi gwe ndowooza bandirabye nti everything musaayi gwe byonna birimu byobadde tomanyi program kubanga yakikola n'omutima gwe ng'olaba akyagala nga wewabaawo ekitateredde mu program ye mwenna newoba oli Kasubi ali ekyengera ali ekawempe mwenna muba temuteredde lwakuba waliwo ekitateredde mu buweereza obwo kwegamba ye buli kimu kyakola akikola akyagala nga kwegamba kyekintu kyemulabyeko mu buweereza kati ng'ovudde ku by'okusoma Bible n'obuweereza ayagala nnyo music ffe twakula tumulaba nga alina trombone era nga bwe twagendanga mu makyaki eyo mu kyalo eyo yatambulanga ne trombone ye era nga yagikozesanga okubuulira enjiri abantu bonna kugamba music ng'ali mu ye twawulirizangako n'obutambi bwe obwa group eyatwesibye ebbiri ennyimba ze baayimbanga nga ne kaakati bw'oziyimba owulira ng'omwoyo gukka era ndowooza mu biseera awo ebijja tujja naffe bayimbiramu mu nnyimba ezo ze yakola ki ze yaliidinganga kugamba muntu ayagala nnyo music trombone ye kwegamba Mukama yamuwa ekirabo ekyo era akikozesezza bulungi mpozi ne ku kya culture omanyi kizibu nnyo okugatta Christianity obukristaayo ne culture naye ye ayina engeri gy'abigaseemu ate nebigulumiza Mukama kubanga yaliko omubaka mu kika ky'effumbe era nga atwagazizza ekika naye ate nga ne Mukama naye mwali mu kika kwegamba tukuze mu bintu by'ennono ebya Buganda nga tubimanyi tubitegeera ensibuko zaabyo gwe gye tuvudde our grassroots kweganga tuzimanyi ng'era tewaliwo ogamba nti oba wano oba wali naye atukuzizza mu nnono bulungi ekika kyaffe tukimanyi empisa za Buganda tuzimanyi ate nga bwe twagala ne Mukama nga temulimu oba nti bya busamize oba nti bya ki era ye nga bw'abeera mu kika bwe tugenda eyo ebakka oba kita kulamaga wazino okumanyagana era nga bamumanyi nti Reverend wuyo atuuse akola kiri kwegamba ye nga waabeerawo alina ekifaananyi ddala ekya Yesu ekyeyalinanga kyeyalaganga bali abakulu b'ekika nti oyo waabeerawo wantuwa bakunywa mwenge oyo waabeerawo kino kyekirina okukolebwa kwegamba nga entiisa ya Mukama yamulingako ate era nga naffe twagitambuliramu nga tubeera mu byekika ng'era ffe bamanyi ffe tuli bantu ba Mukama era ng'ebyo by'obusamuze olwo olunaku tebijja kubeerayo ebyo bye bakola biki kwegamba abantu bangi ate mulimu n'abaalokoka because of engeri gye yalinga yeeyisaamu okiraba nga ebintu babikola naye ye ng'ali mu kika naye nga erinnya lya Mukama era lisigala ligulumiziddwa. Tugenda kusukkawo wano ebinyuma by'eggwa byokya episode 3 era nga eno yekomekereza olugendo lw'obulamu bwa Yusufu Mukasa Lubwama okusinziira ku olwo bye twalikodinga ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'Ekkumi omwaka 2020 nga bwe twakolera programu eno recording zino omukulu Sande Yusufu Mukasa yali alumizibwa era yali mulwadde ngawe muzenga muwulira mu episode z'enjawulo ng'ayogera ku bulwadde obwamukwata obulwadde obwa kansa n'olw'ensonga ezo emboozi ye y'olugendo lwe obulamu bwe mu njiri mu buweereza obw'enjawulo mpanvu nnyo ddala
okusinga ku ki kyetuwuliriza mu episode zino zonna. Naye olw'okuba yali alumizibwa yali tasobola kwogera bbanga ddene, era nga kati nga twali tulindirira olunaku olulala lwe tunaafuna omukisa ng'afunye ku maanyi tuddemu twongereyokko ng'atubuulira ku byafaayo by'obulamu bwe. Bingi nnyo wano tuzze tubimenyaamenya. We didn't go into detail, tetubigenze nnyo buziba, naye nga ebyafaayo bye bingi nnyo ddala. N'olw'ensonga eyo njagala okwebaza mwenna abawuliriza episode zino zonna kuva we twatandikira, ng'era tukomekereza shortly summary y'obulamu bwa Yusufu Mukasa Lubwama. Katusabe Mukama amuwe amaanyi, amusuuse obulwadde bwa kansa tulitandikiraawo n'emboozi eneddako ku bulamu bwa Yusufu Mukasa. Abagoberezi era abaagala program za Yusufu Mukasa Banageyankona original omuli byobadde tomanyi mu Google ne episodes ze zakola ez'enjawulo zikyaliko ku YouTube channel, era osobola okugenda ku YouTube channel ye n'olaba emboozi ez'enjawulo. Era nga mwezo waliwo gye yansabye omukolera review eya programs ze eza Impact FM, era zetugenda okuzzaako n'okuwuliriza. Abantu kibe yakyaza ku Impact ab'enjawulo omwali Abdu Nasul Lieutenant Colonel olwo nga yali Central Governor wa Province wa Central Buganda, era nga waliwo ne Right Honorable Prime Minister Apollo Nsibambi, neyo nayo yansabye tuzikole review wamu ne program ze nyingi ez'enjawulo. Kansabe Mukama abankuumire oluyimba olw'ekika kalugalewo program ne episode zaffe n'olugendo lwa Yusufu Mukasa Banageyankona original. Kambasabe tuyimuse okukkiriza n'amaloboozi gaffe eri Mukama ayongere okuwonya omuweereza Yusufu Mukasa Banageyankona. Abadde mabega w'omuzindaalo nga mbagaliza ebirungi n'obatuusako eddoboozi lino mbadde Enock Bamulanzeki. Mukama abakuuma. Bazukulu bawalusimbi fena tusaba Katonda twegate tukumenga byobuwangwa n'ennono zaffe. Mu Buganda fumbe kika kya kitiibwa kyabazira era kinansangwa. Ayisa basajja Kabaka jjajja walusimbi laffe ffenna tunakuuma ng'ekitiibwa kyo emirembe n'emirembe. Tewakyali kudda mabega, twegate tuzimbagane. Obwavu n'obutamanya tubirwanyise mu kika kyaffe. Mu Buganda fumbe kika kya kitiibwa kyabazira era kinansangwa. Ayisa basajja Kabaka jjajja walusimbi laffe ffenna tunakuuma ng'ekitiibwa kyo emirembe